Musera mbaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale the Divine enso abankawala na mirembe atuuse ddanse wuyo nteramu n'omusomesa waffe Hello. oyo ye Nalubaale tusenzeeta ku lusozi ky'omirembe ebugaba sese mumufu mpya kwaniriza ku mukutu guno amaloboozi g'owulidde be bakyala ababiri abagenda okuba nga bakunnyonnyola era nga bakusomesa ensonga zino. Kale sooka obe nga olikinga page eno ate tokoma ku ekyo osubscribinge onyiga notification bell ate oluvannyuma obeere nga okasharinga kyokoma okasharinga ojja kuba okoze kyenkola kye tuyita okusomesa. Kale okusomesa kyetwategeera nti kulimu ebika eby'enjawulo. Kale tokeesigaliza weka katambuze okatambuze olwo bajajjaffe nabo balabe nti otadde ettoffaali ku nsonga zaabwe nabo babeeko kye bakolera ekyenjawulo mu bulamu obwo ate nga tokisabye. Eno teri kintu kyasinze kubeera kyakabi nga muntu kuwa kintu ky'otasoose kulaajanira over and over again. Bajjajja mumpe kino bajjajja mumpe kino. Teeka ettoffaali ku nsonga zaabwe ebisigadde obibalekere. Edda engambo yali nti lungiwa osirike mwana wattu tekikyamala ekyokulungiwa obulungi oyina okugattako kubanga otegeera bakama abo olwo obulamu bukugondere. Sebo kiri bannange ya kati olunaku lwaleero tugenda kubanga tutunuulira ensonga ekyasinze okubeera very obvious naye nga ate tetugiwa nnyo makulu nga bw'okera ku makya n'ogula kajiiko kano aka damage nga kakolera omulala oyinza omusanga nga muntu wa jumpsuit omulala oyinza omusanga nga muntu waliwo buno obuteeteeyi bubeera nga body hugging nalwo ng'obutegeera ng'ekituufu w'okambala owulira nga obayina okinywezezza. Yes, wali okirowoozezaako nti bajjajjaffe nabo woba obalowoozezaako n'obakwasa akambalo ate nabo bayinza okufiiringa ekyo ky'owulira ng'oyambadde kajamusuuti ako ate gwe tomanyi kye bayinza kkola eri bulamu bwo if you do that. Kale tuula okkalire olabe butya engoye zino bwe zisobola okusumulurira obulamu. Tweyanza nnyo Nalongo olw'omusomo guno wetutegekedde. Kale nno balabusaako bonna basiru ne bannyabo gye bali gyonna gye mutussaako engalo naffe eno tukakkalabya ya kyaneggulo tubeera bize tukola n'egwa nebulirayo Enjuba enjuba of course Nalongo gye njogera kubadde njogera ku ki era nange nga ngamba enjuba kyeŋŋamba ekyo. Okay, kale olwaleero tugenda kulaba ekyama kya Lubaale tugenda kulaba ensonga y'engoye z'abajjajja. Engoye z'abajjajja bye byambalo by'abajjajja bye twambala era mu byo mulimu bye twawongerera mulimu ne bye tusobola okuwongerera. Mu mazima ddala osangayo omuntu nga yagula ekkanzu y'abajjajja n'agyambalamu olwo lwe baagimwambaza ekyaddako bw'okimubuuza kati akwambala simanyi gyeri. wabula ekituufu nkubuulire omanyi engeri gye tutabyambala nnyo kale ogikwata n'ogitereka n'agiteekayo mu closet somewhere oba omukyala amanyi gyeri. I think I will find out from her. Bweneebeebuze tujja kufuna enjala naye njogera ne bantu mmwe ani ali basonyiwa gwe ddala ne bakwasa engoye z'abajjajjaabo n'ozigayalirira okutuuka ku ekyo abamu ye azijjukira no ng'agenda mu mbuga abo abalina ekisa ekijjukira n'alujjukira. Eriyo n'abagenda mu mbuga nga bali bute obute bwe butya kwegenda mu mbuga nga tututte lugoye lw'abajjajjaabo gwe n'ogenda nga weesugumbiza ng'oyambadde kiboda aging kyonna ky'oba oyambadde kasita teba gomesi kanzu kifundikwa oba lugoye lw'abajjajja bo bakitwala nti twakoze eki wagenza obakunamiza.
implication ne bw'oba oyambadde sikaati nga mpanvu masaayaaya. Naye twasomesa ku makulu g'okwambala engoye zino nga tugenda mu mbuga era nzikiriza nti abawuliriza abaffe abalungi bamanyi nti kyavunaanyizibwa omulonde yenna okugenda mu kifo kya bajjajjaffe nga ayambadde olugoye bo lwe bategeera. Yes, waliwo ffe ze tutegeera, waliwo nabo ze bategeera. Kale yambala z'ategeera so si ggwe z'otegeera. Kikwanguyiza obulamu. Exactly. Kale no mu mbeera eyo tubeera n'engoye zino era Kale era osobola okumanya nti ennaku zino 3 ngenda okwambala ku ngoye z'abajjajjange. Kale mu ngeri eyo n'okomawo of course n'onaabayo ku buddagala ng'obwo ne weetukuzaako era bw'omala n'oyambala ku ngoye z'abajjajjaabo. Abantu bawulira ekigambo ekyo most of the times nga tukikozesa n'onaabako ku buddagala. I think twetaaga okuba nga tukitangaaza bulungi. Obuddagala buno amakulu gaabwo kibanga musiraamu kugenda kufuna wudo. Yeah? So muwulira nga tukiddingana over and over. Naaba ku buddagala ogende okwate mu bibbo by'abajjajjaabo. Naaba ku buddagala okole bw'oti ne bwe bati. Yeah, obuddagala buno bulimu emirundi ebiri. Waliwo obutulunzinga, waliwo n'obwemikisa. So ebyo gye tutambulira oba tusanga ebintu bingi nalo. Waliwo bano abatuwa hug. Abantu betuyisinganya nabo. Waliwo abatuwa hug. Tutuula nabo mu taxi. Like we get to interact with this. Nalongo otuuladde mu taxi. And we share. It's not about me. Tubula muntu atula mu taxi. You know. But abasinga majority. Anti ogenze n'ogamba omanyi tutuula mu taxi. Yeah, we are people. We are human race. Yeah, but then I was just wondering. Okay, sigenda kiyisaawo kinene. It's okay. Okay. Kakati, like when we are traveling, we get to exchange energy. Ku maato kwe tutambulira. Yeah, ku maato kwe tutambulira ku ferry, you know, tubeere no ku ferry, buno bu water bus, there are lots of people. You don't know ani oyo akuliraanye wakati ng'otudde omanyi nti kati I'm now safe. This person is like njagala kuyitako. N'akwekulukunyako, you know, n'akulekera bi energy bye. Labika toyagala kukoona. Of course, saagala kunkoona. Ekyo tukitegedde. Si kyokka. Saagala kunkwana. Toyagala kukwana. Ate ekikwana kijjidde mu Nalongo. Nalongo kakiiseewo. Okay, kiiseewo mayi. Feel free, it's a free country. Okay. These people. Baako ky'ongamba. Appreciating someone is one thing. But then going into details as in can we happen behavior? Okuhappeninga kino ekigambo kyempulira kyemukozesa ennaku zino. Nalongo Nalubale does not happen. I don't happen. Okay. I don't happen with anyone else other than my salon. Okay. Yes. And also I don't feel comfortable if someone tells me such words. Oh, so sorry. Bambi, nemubyekuumira ebigambo byammwe. Yeah, saying hello is okay. Being appreciative is okay. Kati Nalongo oli bwakugamba nti kale Nalongo engeri gy'osomesaamu enkolera n'akugamba ate no tekoma ku ekyo. Olumu okimanyi nti neebakira ku ddoboozi eryo. Is it bad if someone says such a word? Kubanga kati neebakira ku ddoboozi lyange nekinfluencinga okundoota. Okay. So they keep me very busy nga ndi eyo ntala mu maka g'abantu. From here to there, from here to there, from there to there. Wangambye oyagala eby'okukyala. Of course inshallah naye nzukka nkooye. Okay. Nzukka nkooye naye nga ekyondooza tekirina nnyo buzibu. Naye bino eby'okuŋŋamba we are supposed to happen or I want to happen with you. Is it possible if we can happen? Oh my God. Bambi. Teriyo kuhappeninga. Olw'obulungi bwammwe musajja nafuna wabbuba. Musajja wabbuba.
tagenda kunkwatako. Kale tukitegedde Naalonge, ensonga bagitegedde bulungi era ogiyisizaawo mu bulungi. Gwe kiyisizza obubi ekyo kyose. No, I don't think there is an apology for that. There is no need to apologize for that. Nti ayinza okigamba akireke takigamba. Ne bajjajjaabo basaagala baweebwe ku mulembe gwo. Togira nnyo, tokola nnyo bw'otyo. Bano tomanyi kuyomba, saagala bagire naye ekikulu kya byonna nti pointi ogigusiza tugende maaso. Kale nno engoye ezo bwe tumala okunaaba ku ddagala obwo ne tweggyako amaanyi gano amayitirivu agajja gatutambulirako, kiba kitusobozesa okuba nga we are ready okugenda tukwate ku bintu bya bajjajjaffe. Okuba nga osobola okukwata mu bibbo bya bajjajjaabo, okwambala ku ngoye zaabwe. It is vital obutayingiza maanyi ga njawulo mu mpewo zo, okuzikuuma nga nnyonjo, kubanga buli lwe zibeeraawo nga oziyingizaamu ebibeerabeera zitandika okukuteganya, ogenda okulaba nga n'emikisa gyo gitandika okugootaana. Bwe yali bw'ati kati ng'oli bw'oti. So kirungi nnyo ne weetukuzaako ogenda okwogera ne bajjajjaabo oba okwambala ku byambalo byabwe. Engoye ezo tuzambala, osobola okugamba nti ngenda kulwambala ennaku nga 3, buli kawungeezi okumawo n'olwambala n'obaalabaalamu awo n'okoleramu ku mirimu n'olaba ku TV, n'obeerako nga obawadde ka moment nabo ne bawulira nga mu butuufu. Kati abo ababa baagala okwambala oba bannannyini ngoye ezo basembera gy'oli era bwe baba bazze gy'oli oyogerako nabo n'obanyonnyola ki ekigenda mu maaso. It's not necessarily nti kirina kuba nti ng'olina obuzibu. Sometimes ne bajjajjaffe baba beetaaga update about how your life is doing, how are you doing. N'obanyonnyola nga bakama bange, kale okusinziira we nafunira engoye zino embeera ekyuseemukko naye nga kikyabulamu yeetaaga eyongerwemukko amaanyi mbe nga nakino nkisobola bakama bange, kubanga kati obusente mbufunaafunayo naye nsobola okusasula renti, naye nga bwe mulaba tetusobola kubeera wano olubeerera. Twetaaga tuguleyo akataka akaffe, tuzimbeyo akayumba akaffe bwe tuneetaayiza, naye kati landlord tayagala tunyokeze eddagala, tayagala tukume byoto, tatusobola kutukkiriza kwetaaya. Kati nyambadde ebyambalo byammwe naye sisobola kufulumako awo wabweru, kubanga bw'anandaba ajja kungoba ku nnyumba ze. Ate okufuna endala mba neetaaga akasente nga kawerako, kubanga nsasula emyezi nga mingi. Kale mu ngeri eyo ne kiba nga kizibu. Kansaba nabo Naalongo bongera okukalubiriza abantu abapangisa musuuse ku ddaala emyezi 6 mirambirira gy'osaba munno. yazimba nnyumba yokufuna ssente. Olwo ne kitegeeza otukalubirize. Mwogerako ne bajjajjammwe. Kati eriyo agamba nti nze Naalongo kasina lugoye lwa bajjajja. Eri engoye z'abajjajja ezitabuula, for example olugoye olweru, Olubugo olwo teruboola. Olubugo it's our traditional wear. Teri asobola kuvunaana nti lwaki oyambadde olubugo. Ekikooyi tekiboola. It is one of our traditional wears. Omukyala n'osanga omukyala nga talina kikooyi. Ekikooyi ky'oyambala n'olaamiriza bakama bange, nkooye embeera embi. Nkooye abantu okujjanga ne bankyalira nga tebanneetikkidde. Mu eyo embeera twettanira nnyo ebikooyi ebimyufu. Nkooye. N'obanyonnyola nga bw'okooye ne bwe kiba kitegeeza kisulamu, n'okisulamu n'obalaga nti mutuufu oli mukoowu. Kale ne banaye tujjumbira ensonga zino tuleme kubeera nga all the time twesiba ku basawo. Manyi embeera y'abasawo si mbi. Abasawo abo balina bye bayamba, naye it's not like you can okuzimba obulamu bwo nga bwonna budipendinga ku musawo. No, ekyo ffe tekikibakubiriza, kubanga baako ne byeweemalira ewaka. Baako naawe byeweemalira ewaka ne bajjajjaabo obalage nti mutuufu obeesiga. Actually kibawa ebbeetu n'okubakakasa nti obeesize bagenda kulwanirira. Bagenda kuyiiyiza.
take an example of these two children ewaka ng'ono ye omu atunuulidde ggwe for everything era obwesigwa bwe buli gy'oli era ye agamba kimu taata waali tewali kusobola kugaana oyo ajja kunkolera buli kimu n'abeera awo nga mumativu ne wabaawo n'omwana nga ye akitwala nga kwerangiriza naye atala eyo gy'agwira ku mitawaana eyo gy'addiza emisango kwegamba takubulira na byaliko tomanyi na kigenda maaso mu bulamu bwe omulaba bulabi omulabako lwaggulu bw'aba abayambi awo n'abakinywa ekidomola ky'amazzi n'akiteeka awo bwabawo ekyokulya n'akirya n'atambula n'agenda aba yakayingira banne ne bamuyita kale kwegamba ossaayo nnyo obuvunaanyizibwa eri omwana ono omu aba akutaddemu obwesige kale ne bajjajjaffe bo batwebali nti bwe tubalaga nti tubeesize era ne tubawa obudde ate munaye balina engeri gye basitreamlining obulamu bwaffe ne batulaga nti buli kimu bakitadde pipeline era naawe n'obeera mumativu n'omanya nti kati ntambula kino bwe kinaatuukirira kino kye kinaddako and these things start happening ng'olaba you can notice them n'omanya nti ekintu ekiti kye nnayagala ono omuntu gwe nsisinkanye leero yagenda okintuusaako bajjajja bamuleese so noba ng'otambula oli mugumu ku lw'abajjajjaabo ate ne bakukolera ekirungi bakuba abantu bawaaniko bagulireyo kye baagala owulidde bwe babanyi batwenge baleetere ku twenge nebagamba ate kino bajjajja kye mwakoze kiri massive kiyitirivu okay so ebyo bye bimu ku byama bya bajjajjaffe bye tuteekeddwa okwenyigira and in instances tugambye nga tolina lugoye lwa bajjajja white is okay olubugo is okay ekikooyi is okay gwe bw'oba obiguze ng'obifunye oba byetaaga kutunga bitungise ekikooyi nakyo bakitunga byoze ekikooyi ogenda kitunga banjulire obagambe bajjajja ze bannange ebintu bino ngwamu bigwe naye nabafuniddeyo ekikooyi ffe ab'omu central tukisibanga ssuuka nga bwolaba basiba leesu eno waggulu mu kifuba tetukifundikira kifundikwa ate ffe abanoofu abanoofu tekyambala kyesuulire jjukira abasimba temwambadde kati mukyesuulira bwe muti ne mukyetoolooza then aba south bakisumikira ng'ekifundikwa bakyambulira one side so that's how it happens kakati bw'omala okubagulira olugoye n'olubanjulira n'olwambala and you feel good and you feel their presence n'okiwamu obudde sobola ogamba ngenda gula ekikooyi kyange ngulyako n'ekipa ya wayini ngende nkyambale manye baba nti balowooza mbu bajjajja simanya baagala mwenge muganda jjajja mugulire ekicupa ekinene ekyagonda ekya baileys akyagala tebakiinaako buzibu keerako mata omugambe nakutaddemu gyonooka mulekerawo basiba ku myenge gy'edda sigamba nti bo tebaagala bintu biriko please kati alabanga omulangira omugezi omwenge gwonna kasate guba kaladi ye talina buzibu newamuleetera John Walker n'omumukuba bananga byeno beera very happy muba updating bakumire ku mulembe magambe kati olaba luli mwanywanga kano kati kano ke kaliko olabe kyagenda okugamba naye agenda kutambuliza mu bajeti eno ki eno digital world gye tulimu naye wona mutambuliza wonamutambuliza mu bintu by'edda naye agenda okusiba mu bintu by'edda bannange ogambe nze bannange simanyi bajjajjange lwaki tebagiranga ab'abalala kubanga naawe bw'otyo bw'obatambuza so please oba oyagala babeere mu 3D bannange kyolina okukola okimanyi olowooza tetuwagattawo dda bane mwekuumireko mukutu gwaffe guno oba nalubaleza divine ku nsonga nga zino ezikwatagana ku bajjajjaffe ffe tetujja bagamba mbufe abakabi abasinga naye kyetumanyi tukimanyi era tujja kubanga tukibawa na tukibatuusaako olina kulindirira kuno kokka
gwe n'atanaba subscribinga nkujjukiza nti sooka obenga osubscribinga and then olaikinge kibeera kya buvunaanyizibwa buli wowuliriza akatambi kibanga kulya mmere n'ofumbi oyagifumbye sibo kiri you just don't eat and you go away si kyampisa ekigalo kye kitunudde waggulu kikooneko bukonye that's all era bw'oba olina kiwandiyagadde okuteesa kiwandiika mu comments ogambe naye mu butuufu ate kino kyayitiridde ekiro kimusomesezza kisufu okay nalanga lwaki tuba nga tetumaliriza ensonga eno tugifundikira ate ne tuba nga tukola ekituuka tweyanza nnyo ayibisadine gwe alaba omusana n'ekiro n'amazima olaba mu mitima gyaffe n'olaba mu myoyo gyaffe n'olaba ebyaffe byonna tusaba ayi katonda waffe ose ekisa kyo gye tuli otusaasire ffe ebitonde byewatonda n'oteeka ku nsukulu kubanga mu mazima tuli mu kutambulira mu nkyukakyuka eza buli kika gye tuva tetumanyiiyo gye tulaga tetumanyiiyo ne we tuli kati tetwagala kumanya kale tusaba otuwa okumanya okw'enjawulo ebyo ebitono bye tuba tusobodde okutegeera tubikole tubituukirize era tubiganyirwemu weewaawo akome atakoomera mpeera weewaawo